Lukka essula 24 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu, mu matulutulu enkya, abakazi ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka. Ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa okuva ku mulyango gw'entaana. Ne bayingiramu ne batasangamu mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali nga basamaaliridde olw'ekyo, laba, abantu babiri ne bayimirira we baali, nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo bwe baali batidde nga bakutamye ng'amaaso gaabwe gatunudde wansi, ne babagamba nti, kiki ekibanoonyesa omulamu mu bafu? Taliiwo wano, naye azuukidde. Mujjukire bwe yayogera nammwe ng'akyali e Ggaliraaya, ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okumukomerera ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira. Awo ne bajjukira ebigambo bye, ne bava ku ntaana ne baddayo. Ebyo byonna ne babiwulira bali 11 n'abalala bonna. Baali Maliyamu Magudaleeni ne Yokaana ne Maliyamu nnyina Yakobo n'abakazi abalala abaali awamu nabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo ne bifaanana mu maaso g'abatume nga busirusiru, ne batabikkiriza. Naye Peetero n'asituka n'adduka n'agenda ku ntaana. N'atuuka n'alingiza n'alabamu ebiwero by'abafuta nga biri byokka, n'akomawo ewuwe nga yeewuunya ebibaddewo. Awo laba, ku lunaku olwo babiri ku bo abaali nga bagenda mu mbuga erinnya lyayo Emawu, eyali ewalako ne Yerusaalemi, sutadyo 6, baali banyumya bokka na bokka ebyo byonna ebibaddewo. Awo olwatuuka baali nga banyumya era nga beebuuzaganya, Yesu yennyini n'abasemberera, n'atambula wamu nabo, naye amaaso gaabwe ne gaziyizibwa baleme okumutegeera. N'abagamba nti, bigambo ki ebyo bye mwebuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga bawootedde. Omu ku bo erinnya lye Kulyopa n'amuddamu n'amugamba nti, gw'osula wa mu Yerusaalemi atamanyi ebyamu mu nnaku zino? N'amubuuza nti, bigambo ki ebyo? Ne bamugamba nti, ebya Yesu Omunaazaaleesi, eyali nnabbi ow'amaanyi mu bye yakolanga ne bye yayogeranga mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bonna. Ne bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe baamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumutta, ne bamukomerera. Naye ffe twali tusuubira nti ye yali ow'okununula Isirayiri. Ate ne ku bino byonna, leero zino ennaku 3 ebigambo bino kasookedde bibaawo. Era abakazi abamu ab'ewaffe batuwuniikirizza, abakedde okugenda ku ntaana, bwe bataasanzeeyo mulambo gwe, ne bajja ne bagamba nti balabye okwolesebwa kw'abamalayika abagambye nti mulamu. N'abaddamu nti abo ababadde naffe bagenze ku ntaana, ne basanga nga biringa abakazi bwe bagambye, kyokka ye tebaamulabye. Kale ye n'abagamba nti, mwe abasirusiru, abagayaavu mu mutima era abalwawo okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa era byonna alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna, n'abategeeza nti byawandiikibwa ebyo byonna ebyabawandiikibwako. Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda ne bagamba nti, tuula naffe, kubanga obudde bugenda kuwungeera n'enjuba egoloobye kaakano. N'ayingira okutuula nabo. Awo olwatuuka bwe yali atudde nabo ku mmere, n'atoola omugaati n'agwebaza, n'agumenyamu n'abawa. Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera, naye n'ababulako nga tebakyamulaba. Ne beebuuzaganya nti, emitima gyaffe tegyabadde nga gitutyemuka mu nda yaffe bwe yabadde ayogera naffe mu kkubo ng'atubikkulira ebyawandiikibwa? Ne basituka mu kiseera ekyo ne baddayo e Yerusaalemi, ne basanga bali 11 n'abo be baali nabo nga bakuŋŋaanye nga bagamba nti, mazima Mukama waffe azuukidde era alabikidde Simooni. Nabo ne babannyonnyola biri eby'omu kkubo era ne bwe yategeerekese gye bali olw'okumenyamu omugaati. Awo baali nga bakyayogera ebyo, Yesu yennyini n'ayimirira wakati waabwe n'abagamba nti, emirembe gibe nammwe. Naye ne beekanga ne batya, ne balowooza nti balaba muzimu. N'abagamba nti, ekibeeraliikiriza kiki? N'okubuusabuusa kujjira ki mu mitima gyammwe? Mulabe engalo zange n'ebigere byange, nga nze nzuuno omwene. Mukwateeko mulabe, kubanga omuzimu tegulina nnyama na magumba, nga bwe mulaba nze ndi nabyo. Bwe yamala okwogera ekyo, n'abalaga engalo ze n'ebigere. Awo bwe baali tebannaba kukkiriza olw'essanyu, nga beewuunya, n'abagamba nti, mulina ekiriibwa wano? Ne bamuwa ekitundu eky'ekyennyanja ekyokye, n'akitoola n'akirya mu maaso gaabwe. N'abagamba nti, bino bye bigambo bye nababuulira nga nkyali nammwe,
bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyampandiikibwako mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ekyawandiikibwa, n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okuggyibwako ebibi mu linnya lye, okusookera ku Yerusaalemi. Mwe bajulirwa b'ebyo, era laba mbaweereza mu okusuubiza kwa Kitange, naye mubeere mu kibuga okutuusa lwe mulyambazibwa amaanyi agava waggulu. Awo Yesu n'abatwala ebweru n'abatuusa e Besaniya, n'ayimusa emikono gye n'abawa omukisa. Awo olwatuuka ng'akyabawa omukisa, n'abawanukako n'atwalibwa mu ggulu. Nabo ne bamusinza ne bakomawo e Yerusaalemi n'essanyu lingi, ne babeeranga mu yeekaalu bulijjo nga beebaza Katonda.